waliwo ensonga ziringa ngando zanga 5 ezireetera okuba nti nno omukyala awunya oba awunyanga ekyennyanja during intercourse. Ebiseera ebisengera kyetoolera ku infection, naye infection zino za bika bya njawulo, abamu tuzeereetera nga tetuzirina. Okusooka mu byonna Mukama Katonda bwe yali atonda abakyala, yatonda obukyala mu ngeri ya njawulo, yabutonda nga busobola okwerwanirira. Buyina kye tuyita good and harmful bacterias. Kati ensonga ndowooza ey'okubiri ebaleetera ekyo gye balina okwewala zezi yeast infections. Ezo yeast infections ezo ezireeta some discharge. Ebiseera ebisinga ezo nno nzibuna za kujjanjaba, zirwawo nnyo. Kitegeeza nti omukyala abadde akuŋŋaanyiza infection okumala ebbanga eddene, kubanga bwe nabannyonnyolako oluli nti omukyala asobola okufuna infection leero n'atagiwulirirawo. Yes, n'abatawulira. Oba leero nakati ayinza ogifuna n'alwawo wanaanaaba ku mazzi agookya, abamu anti balinayo kanaye ku mazzi agookya kati neekonera omubwetu. Ogenda okulaba ng'oli myaka 3 olina infection. Ng'olina infection kati. So nkwaniriza ku Talk with SES Media Uganda, amanya n'eddoboozi na bulime Esther. Oli otya eyo? Eno show yaffe ffenna nena usija bagirabe. Bagirabe. Baso omuntu asobola kubeera nga mukyala we yatadde mugamba. Naye nga asobola omuwaayo akalabo n'amanya nti ebintu bujjo bade tebikola ki, tebitambula bulungi. So nkubuuza ku gwe nawe osinza okuba nga otulaba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku nkutu guno n'otwagala n'osubscribinga ebintu ebyo na programs nga zino ziwagiddwa aba Osobola Building Company. Gwe nayagala okuzimba, oyagala kuzimba nyumba yo, oyagala kuzimbira mama nyumba, toliwo mu ggwanga wabula ononya company gy'osobola okwesiga ekuzimbira ennyumba. Osobola Building Company gwe ng'olina ettaka lyonna ng'ate olina ne $2 million osobola okutandika okuzimba ne Osobola Building Company. Tolinda kukuŋŋaanya ssente. Manya abantu bamenya abantu naye Osobola yazze kulaba ng'ate abasortinga out. So Osobola Building Company we bali okulaba ng'ate bakuwonya ennaku y'obupangisa. Bakubire ku 0763577984. Enamba zaabwe ziri awo, ojja kuba okuba ate era w'obakubira oyogera na butereevu ne CEO wa Osobola Building Company. Then wabadde babuuza nti ekyogo kyaweddewo, ekyogo kyakomyewo. Gwayagala ekyogo weekiri, ayagala seegi waali. Maaso musawo ajja kuba abannyonnyola, musawo Julie ajja kuba abannyonnyola omugaso gwa seegi. Tubadde tugwogerako ebbanga lino lyonna, gwayagala ogoba amaanyi amabi, all that stuff, seegi waali. Then ulcers, eddagala lyakomyewo. Then n'akabaani ka bweza nako weekali okuba ku 0754237372 noba nga weefunira products ezo you order zijja online ate era ne ku offices weeziri. So olunaku olwaleero ndi ne Dokitaali. Omanyi of recent tulina ekintu kye twayogerako naye kugamba abantu ne babeera nga kati banaye njagala omusawo wayo akomewo. However wabaddewo abanoonya akantu kano era nga ekindeetedde ne musawo mukubira ajje mangu. Abantu nga bagamba akantu kano tekakoze woowe. So today tugenda ku divinga deep mumanye products zino zazze. Kuli abantu nga bakozesa ebintu bingi nnyo, bakozesa abaganye, balina infections, bawunya bubi, ebintu ebyo nga abakyali batawaanya. Otandise obuteetegeera bulungi mu nsonga ezo, omwami akugoba agamba ddayo ewammwe. So leero tugenda kuba twogera naye katusooke otubuuzeeko. Mbalamusizza mwenna abatulaba, nnyongera ddala era okubeebaza nti mwebale nnyo okuteeka ssira mu bintu by'obulamu. Abantu bangi abali eyo abatadde ssira mu by'obulamu nga balabira ddala nti obulamu kye kintu kyokka Mukama kye yatuwa kye tusobola okwenyumirizaamu ate era ne tukitwala nga kintu kya muwendo kuba okwekuuma kikulu ate era n'okulaba nti olabika bulungi, otunula bulungi, nakyo kintu kikulu nnyo mu bulamu. Kati njagala nkubuulire omuntu yenna ateefaako munnange osobola okusuba bizinensi. Osobola okusuba bizinensi olw'endabikaayo, osobola okuba ng'olina sales ali eyo ng'olina ky'otunda naye ne bagamba omusajja agamba nti emmotoka ya $3,2 million lwaki yatunula kakadde kamu.
ekyo kyokka ne kikulemesa sales. Kale neebaliza ddala abantu abataddemu ebintu ebyo ekitiibwa ne bakasa nti okulabika obulungi n'okwefaako kintu kikulu nnyo. Amannya Wamala Eric era mbaaniriza nnyo mwebalire ddala kuba nti nno munyiikidde ensonga eno, mwebale kuba nti nno mutukubidde amasimu okuva we twava wano guli omulundi amasimu twafuna mayitirivu nnyo galabika nti nno gatwebuuzaako nga baagala obuntu obwo oba products ezo nga bagamba tufu product ezo zaabakolera ddala bulungi nnyo era basinga mwebale nnyo mwalabye obwangu bwaffe nti ffe mutukubirira essimu tujja butereevu awo wooli oba ne tukulagirira n'otusanga nojja ku ofiisi ne tujja ne tunyumyamu kino 2 3 4 5 ne tukubuulira abaana beefaako mwakiŋŋamba wano naye kuba olwo abaana bankubira essimu kano waliyo nabarekomendiza basisita baabwe olina agamba bannange esikayo akantu ke mwatuwa bannange kaali kalungi abantu era omutawaana ogwo tubadde tuli mu kugo andolinga mu ngeri ennya waliwo ekintu kye twakoonako luli nnyo ndoza ebibuuzo ebisinza okujja ebingi bibadde bitambulira nnyo ekyennyanja abaga nti ekyennyanja ate abakyala okuwunya bubi abakyala bawunya bubi omanyi leero eno show mujja tusonyogera kubeera ebit nkulumuko naye since because twogera ku bintu bya bulamu mujja tusonyogera twagala nnyo ne tubeera direct ensanga y'abakyala okuba nga wansi bawunya bubi ng'ekyennyanja tusimbule musawo ane musawo ayinza okukatizenda byogera nga webiri kale Esther era katubyogere ndowooza nga webiri kubanga wetwetiiririra obulamu tebabutiiririra ate ojja genda okwesanga oli atali munno tajja kukubuulira kituufu naye nga bwe nabagamba ku guli omulundi nti abasajja mu mbeera zaabwe ez'obusajja bareactinga mangu nti ye newankubadde nti abeera akulabyemu okwekengera oluba okusala bw'atyo okutuuka ali ku mulyango ategeerawo nti we nabadde tewaabadde walungi kati so mu mbeera eyo ffe ne tuvaayo ne tugamba naffe bannyinaze katubalwanirireko tubabuulire ensonga enneekusufu kati waliwo ensonga ziringa nga ndooza nga 5 ezireetera okuba nti nno omukyala awunya oba awunyanga ekyennyanja during intercourse ebiseera ebisinga era kyetoolera ku infection naye infection zino za bika bya njawulo abamu tuzeereetera nga tetuzirina okusooka mu byonna Mukama Katonda yali atonda abakyala yatonda obukyala mu ngeri ya njawulo yabutonda nga busobola okwerwanirira buyina kye tuyita good and harmful bacterias waliwo bacterias ezirwana ne bacterias ezikola ki eziruma naye ebiseera ebisinga kisinziira kiki ekisinza amaanyi nga bw'onoogamba nti omuntu omulwadde wa HIV white blood cells ze bazova powerlins nti oba white blood cells ze kakati zikendedde amaanyi kakati awo kyava afuna eriki acquired immune syndrome oba AIDS ekkuŋŋaanyizo ly'endwadde kati awo kimuviirako okuba nti nno obulwadde bukola ki bumulumba nnyo kakati waliwo kye tuyita mu bukyalo obwo senga bubeera bulumbiddwa infection esooka gye bayita bacteriovaginosis omanyi abasawo mwatukikkako bagala batya bacteriovaginosis vaginosis kati bacteriovaginosis ebeera mu imbalances of both harmful and good bacteria kati ebiseera ebisinga nti omukyala bw'aba atambuddeko yonayona gy'atambudde oba asitamye ku ttooyi alina gy'agenze bwe batabeera wayonjo abeerako ne bacteria zakola ki zasikayo eziri very very harmful naye ebiseera ebisinga nti olw'okuba obukyala buli Mukama Katonda yabutonda nga bulina kye tuyita antibiotics ezitegezaako okulwana ezirwana ayinza obutabeera affected naye enamba bw'emultiplyinga nebeera nga nnene nga harmful bacterias nyingiko okusinga ku good bacterias eyo ye bacteriovaginosis evaawo obola ebiseera ebisinga abeera ne hitching oba okusiibwa oba n'okufuna vaginal discharge nga
obutondo bwo obw'ekikyalo obwo wano gye muyita namuna ng'etandise okukaaba amata ng'etandise okukaaba amata ng'evaamu engeri ya miliki staff. Sijja kyogera mu Luganda saagala abasajja abali eyo bakole ki babeere bagambe nti abakazi nedda si bwekityo bwe kiri. Abamu bayonjo ddala naddala abayiseeko ewaffe bakazi bayonjo ddala tubayonjeza ddala mu mbeera ezo. Kati so ekintu ekyo bulungi nnyo tumuwa product n'agenda n'aterera bulungi nnyo n'abeera nga erina kye bayita vaginal flora. Kati vaginal flora yeyo etalinaako like any infection wene kuba kuwunya eba ekola ki bulungi. Yes, era yo Mukama Katonda yakitonda bw'ati. Niyo sogana mnamuna nga temulimu wadde ng'oyita wunyanga eri awo nga towunya nga tewunyirako ddala. Era ekyo bayita vaginal flora era buli mukyala musawo ebintu bino bayita vaginal flora ekyo buli mukyala bamutonda nakyo. Buli mukyala bamutonda nakyo aba alina okuba nga ng'ekyo ekisu kiri balance waliwo gye bayita pH alkalinity and acidity of the body. Kati yo vagina erina ebbugumu eyo erina okuba nga liri balanced nga terisikuluma nnyo. Kakati eyo ebiseera ebisinga nti wabeera balanced ebbugumu ddungi talinamu any infection ebintu bibeera bitambula ebintu bibeera ku muzuuli nnyo. Kati ojja genda okwesanga nti mwana muwala ali eyo eyeefuddeko eyeerabirira obulungi eyeefaako ennyo afuna bu product bwaffe eyeerongoosa bulungi nnyo ogenda kumusanga ng'ali kwalaali nnyo ng'ate si y'oli gw'ogamba nti lwaki azze aba yakagira bw'ati spare pa n'owulira ekintu n'ogamba lwaki azze ate abasajja ekintu ekyo kibajjako kibajjako buli wawulira embeera eyo. Kale embeera eyo adduka emisinde n'awulira nga mu butuufu ekintu kyekyatambudde bulungi. Okanya agamba nti sina kye namukoze saamuvumye saakoze eki lwaki takomye yangambye empoma. Kati ebintu ebyo yagamba kukunyumisa kubanga wali olabye kumba alimba kuba bo ye tajja kugamba kubanga abasajja ebiseera ebisinga tebanyumirwa ku blastinga. Yes, tasobola ku blastinga n'avayo straight forward nti oba oli bwoti ne bwoti naye ogenda olaba actions ka message no akasimu teri buli kimu nga tekikyaliko. Awo n'omanya nti waliwo ekitali kituufu. Kati ensonga ndowooza ey'okubiri ebaleetera ekyo gye balina okwewala ze yeast infections. Ezo yeast infections ezo ezireeta some discharge ebiseera ebisinga ezo nno nzibuna za kujjanjaba zirwawo nnyo. Kitegeeza nti omukyala abadde akuŋŋaanyiza infection okumala ebbanga eddene. Kubanga bwe nabanyonyolako luli nti omukyala asobola okufuna infection leero n'atagiwulirirawo. Yes, n'abatawulira. Oba leero nakati ayinza ogifuna n'alwawo wanaanaaba ku mazzi agokya abamu anti balinayo kanaye ku mazzi agokya kati neekonera omubweto ogenda okulaba ng'oli myaka 3 olina infection ng'olina infection kati egenda okuvayo bwetyo okutandika okukulumya abdomino ekulumya mu ndira oba owulya bwogamba endira zinnuma oba owulya bwogamba nti enseke zinnuma ebiseera ebisinga ebeera multiplying nga esusse nga nnyingi nnyo esukkiridde mu mubiri omwo. Kati omukyala awo kwe kutandika naye okuwulira obulumi mu ngeri ey'enjawulo. So ate abasajja tuli yakitinga mangu. Kizibu nnyo kyakubeera na infection. Yes, kizibu. Ye musobola n'okutambula bibasiibwa. Kati ate oluusi omusajja yakulabula n'agamba waba mukwano gwo nnyo akugamba akugulirako n'agamba naye omanyi kye wankola. Nti ate kiki nti osobola okubeera omusajja agamba yansiga enziku. Nga takimanyi bwaba mukwano gwakyo asobola okukikubuulira nga otagamba nadda banaga ntonyumiza
onyumiza esiyansiga enziko oba bamu ne yeewala akatabo n'atambuza akatabo n'atambuza akatabo kirungi naye enziko anti bo tebajawula bo teyawula tajja giyita infection kuba enziko ndowooza it is gonorrhea naye ye tajja kugamba nti kuba nti infection oba yalina infection bu type eno oba type bweti yajja kugamba kimu ate waliwo n'ebintu kagamba oli bwawulira okweyonja ate n'akisussa for example naga nawulidde musawo aŋŋamba okweyonja ku makya n'atawaaza ziba zituukaawo ssaawa 5 n'addamu n'atawaaza ziba zituukaawo ssaawa nga 7:30 n'addamu n'akola ekintu kyekimu ziba zituuka nga 8 n'akola ekikugamba nga ayinza okwetawaaza emirundi nga 10 kino si kirungi yes si kirungi olw'ensonga nti bwe weeyitirira ate okwetobya ennyo ate ojja genda okwesanga nga buno obuwuka obutambula oba obuwadde ekkubo obusanga wagonda oba obuwadde ekkubo okudduka bubanga obuswiminga obuswimizi abakyala ng'abakyala baagala nnamuna ng'abasajja bagambye waba omusajja yagambye mbw ayagala ewunyaawunya ewunyaawunyamu yeta ayinza okuba ndowooza ng'agamba eri erina flora gye nayogeddeko okusooka erina flora naye teri musajja awulira nga etabuse nnyo ayagala eri flora ate mwe abamanya ebintu by'omuntu webiwunya mwina ye mwagala abasajja balina ebintu byabwe bye baagala kati so mu mbeera eyo nti bw'oyitirizaamu nnyo okutobyatobya nnyo waliwo STI gye bayita trichomoniasis kati eyo trichomoniasis kabeera kawuka ka type of STI sexual transmitted infection kabeera kawuka kasobola okuba nti kanguyirwa mangu oba okawadde ekkuba eryanguwa senga ebigundi okukwata senga obeera ng'otobyatobya nnyo okugamba tolekayo any kind of dryness so kyokola hygiene kitetutegeeza kubeera ne aeration yambala ebintu ebikuwa akawowo akalungi yambala ebintu ebiri dry awo ojja kuba nti nno awo hygiene eri ku muzuuli saana eri ku muzuuli saana so ebintu ebimu kati nga for example byogamba nti tukisalidde magezi ki embeera ng'eyo tugisalidde magezi ki embeera ng'eyo osobola okugisalira amagezi ng'ofuna good diet ekintu ekirungi tokisussa nnyo kati twamanyi ebikomando tetuliiwo toli asidike anti oyinza okuba nga oli ekikomando naye ng'ate tokisussa nnyo kati waliwo oli ataamiza ekijanjalo n'okiwuta emirundi nga 15 kati bw'ofulumya urine abeera ata era abeera ne kati ne kasimero ak'ekijanja so buli kimu tulya nga kya kigero buli kimu tuba tukirya nga kya kigero ddala for example practice safe sex abasinga safe sex abasinga abaagala okuba nti nno muno tannamutegeera bulungi si bafumbo naye ate naawe okyapima omanyi waliwo batesta babatestinga ki nti anaaleeta omukyala tabeera kuomu agenda wano ne wano ne wano naga naye ate ono antegeera bulungi naye bansibire kuono kuga mulimu amu ababeera bwe batusala abo abali mu eyo embeera tubakubiza okupracticinga safe sex then n'okwewala okulala n'ebintu nga mbitaddemu nnyo oluzungu n'okwewala safe sex of course kondomu biki ebintu ntiwe bityo kozesa obupiira muganda wange olabike nti n'obulamu okola ki obukuuma buli kiseera kubanga bingi by'olina okuweereza eggwanga ate era ne famire ye ekyakwenyumirizaamu so kati mu mbeera eyo safe sex kintu kikulu nnyo 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 ddala okulaba nti obulamu tubutambuza mu maaso then good hygiene beere ng'omukyala ali eyo beere ddala nga oli muyonjo oyambala engoye ezikuwa aeration otambula emirimu gy'ogimanyi bulungi nnyo program zo zimanyi bulungi nnyo kyolina okukola okimanyi nekyolina okwambala okola ki okimanyi bulungi nnyo si kubeera mu buntu bwaffe buli kyokka ogenda kusiiba mu field for example muyina event yakwetala eno n'eno kwetala eri n'eri eni n'eri naye n'olabika nti nno
gwe squeezinze ne weemalayo nnyo kyokka ng'ate gwe events manager gw'olwo olunaku kati ojja genda okwekanga nga weewadde ebbugumu weewadde ebbugumu eritategeerekeka neritalina makulu kiryanga ekirala mukozese bugero bwaffe buno bukuyambako okubeera malidaadi sawagalako okuwunya obulungi gwenna nga ova ekisu wansi obwo gwenna nga oyagala mufunza ako gwenna ayagala ki just oba ku kantu just gundi gy'oteeka ku lugalo n'osiga ayagala ne weebaka nga oli ki ng'oli fine ng'ogenda nga buli kintu kitayira bulungi vagina tightening girl tewemenya nnyo kajja kukolera ate nga sika sente nnyingi so keefunire yes enamba tugenda ziteekawo awo keefunire ku outlets z'omwami ono obe nga buli kimu kitambulire ddala buki malidaadi saana era omuntu akamanyidde ako akantu beekuumisa nakeekuumise n'abeera nga akeekuumisa kibanga like a routine thing n'obeerawo ng'olinayo ka deodorant ko yes n'ogamba nti olinayo ka cream ko senga nkera ku makya nempera ng'omutwe gunnuma nsigako kano kensiga ku mutwe yes so kyakwekuumisa kyamaanyi nnyo ate kakayina n'embeera ennungi ey'okukozesa omaliriza emirimu gyo gyonna leero otaabudde wano ne wali genda funa replica teekako katono kateekeyo weebaka otulotu yes tekayina buzibu nnyo buli awo emigaso gyo tugibabuulidde tugibamenyedde kalishapinga katighteninga kakiriizinga so kano bakayita yoni detox pulse clean checkpoint oyo genital itching bingi nnyo gwalumizibwa mu museke kana kantu kagenda bakolera owa infection enemeddeko gwenga infection ekulemeddeko weefunire kano yoni detox pulse ojja kuba weeyagala byebyo yeegulidde erinnya eyo yoni detox pulse okulaba nti etaasa abakyala obulumi bwa infection so abantu basiibule tube nga ate tugendera ddala mu maaso nja kubeebaliza ddala mwebale nnyo okuba nti nno mutuwadde akadde kammwe ne mutulaba era nja kubeebaliza nnyo ddala nammwe mwenna abadde nga batugoberera ku mikutu egy'enjawulo ne mulabika nti nno mutusuulirayo akadde ne mutubuuza nti ate kino nti ate kiri era nammwe abafubye okulaba nti mufuna products zammwe nammwe abatuweeredde obujulizi mwebale nnyo ddala ebintu ebyo bituzaamu nnyo amaanyi mulimu n'abantu abatasobola bwakisesinga abatugamba nti products zaffe nze ndi wano UK nkafunye ntya nze ndi wano USA nkafunye ntya era okafuna bulungi nnyo nammwe tusobola okuba nti nno tukola ki tubasindikira gwe kasita oteesaganya naffe ne tulaba nti nno tukola packaging yo ey'amaanyi nnyo kale musobola okutusanga wali eri amaka gaffe amapya ge twafunye olw'okuba nti nno mutuwadde obuwagizi bw'amaanyi nnyo twafunye amaka amalala amapya awo ku Itawa level 3 room 308 musobola okutusanga Kampala Road awo mujja kutusangawo bulungi nnyo mufune products ezo ayibuza akanamba osobola okunkubirako oba okunsindikira WhatsApp ku 0703 344 929 kali ku WhatsApp ako nosooka ne tuwayawayamuko oba noŋŋamba nti jangu odelivalinge akantu kano oba nenkusindikira ttiimu nedelivalinga beebaliza nno ddala mwebale kutuwagira era temujjangu okwo tukyabaleetera ebintu ddala bingi nnyo mwebale ddala so programs zino ziwagiddwa aba osobola building company gwe wenna ayagala okuzimba yakuzimba ki yakuzimba nnyumba yo yakusulamu yakuzimba nnyumba z'abapangisa yakuzimba apartment yakuzimba kina kuzimba ki bazimba bingi nnyo concept mpitirivu so gwe wenna ayagala okuzimba oba nga gwe oli bweru wako ab'eŋŋanda wako ab'emikwano oyagala kampani gy'osobola okwesiga omanyi ekintu ky'okuzimba ne kampani balina certificate kampani webanga eri serious ng'erudde mu mulimu etya okufiirwa licensi yaabo buli wakolagana n'ekintu nga kampani ng'eri registered kyeba abantu bakubiriza nnyo okola research noonya ku kampani gyegenda okolagana nayo erina license kubanga oli asobola okubeera ng'alina kampani naye nga talina license naye omuntu alina license ng'ali mu business aba tagala kufiirwa
oba kitegeera n'erinnya ly'okulitattanya ate ka social media yaddumu yakuba left right and center so osobola building company waali osobola omukubira ku namba eri awo wansi naaba nga ate buli kimu akikola kasita kibeera nga kikwatagana ku construction ebirala nti bakola enzijja gwayagala okukolera olujja lube nga lulabika bulungi gwayagala okusimira amazzi osobola building company yazze kulema buli kimu ekikola so simanyi kyolinda ate wobanga olina ettaka lyo ng'olina ne miliyoni 2 waliwo omuntu nga yagola ettaka lye alina miliyoni ze 3 alina miliyoni 2 naye ate agamba kati naye bagamba tesobola kutandika ndowooza omusenyu gwa miliyoni 8 no please uganda noosobola mujja kutandika n'ezo sente zonyini z'olinawo ate nkakasa nti ajja kubuulira ajja kuwa n'amagezi nti osobola okuzimba kino according to your money oba okitegeera so osobola building company wali okulaba nga akusortinga out enamba eri awo ate waliwo ne project eyawedde maaso ngenda kuba ngibalambuza olabe nti emirimu gitambulira ddala mwana ali eyo bweru yesiga osobola building company ennyumba ekoze eki etambudde bulungi so osobola building company weeri okusortinga out mu nsonga za construction abo nga tubatadde ebbali nyongera okugamba waliwo abadde bambuza ekyogo nti bwe bankubira mbagamba kiri out of stock ekyogo kyazidde ddala akabaani kazize gwe nga oyagala kukumako gamba ogoba amaanyi amabi oba oyagala kukozesa sage okitegeera so ddagala lya ulcer so byonna weebiri okuba ku 0705-423-732 n'oba nga ate buli kimu kitambula bulungi nga bwe wakibala so weebiri byonna products weeziri tube nga ate tutambuza ddala obulamu naye nga mbebaza okuba gye tubatandikidde paka wano we tuli thank you so much oluvannyuma lw'okusaba kw'abantu kyeba mbadde nnokomyawo omwami ono abannyonnyola abasinga mugamba luli temwabitegeera but let me hope today tubadde mulina kyemutegedde so gwayagala kiyinza okiyita okoza mu nseke osiiwa wansi ofuna ofuulira obulumi bwogenda mu periods ofuna obuso obubi kano obwetaaga nowetaaga mwenda oba okitegeera yes then kano era nakyo ng'olina ekiso ekibi naye nga oyagala kufunzaamu this time around ng'oyagala kushapinga bulungi obe nga buli kimu kitambula bulungi nnyo you can get this for yourself yes then kano weetaaga kamu osobola n'okubeera ng'okakuumisa bwekuumisa nga bwowulira nga kitadde ng'okola ki ebanga mpiso kumubaamu gel agenda ku lugalo nobeera ng'osigayo once in a while ojja kubeera nga naawe wenyini sex life yo oba nga naawe wenyini oli proud okubeera nga wansi awo tewali kintu kisinga tuwa pride nga wansi awo so please byebyo nsigala nze nabulime Esther Dr. tweyanziza nnyo obudde bwo Brian abadde camera we meet next time bye bye tuyina ebyogero bibiri waliwo ekyogero kituyita ekyokweyambulula n'ekyemikisa njagala nnyo kyawula n'engamba kino kyabasajja kino kyabakazi kubanga omukazi yenna bwe weeyambulula omukisa gwe gukola ki gukusanga kubanga tewakyaliwo kiri blocked olwazi omusajja tekyo kirala omusajja emikisa gyo gye gikuleetera abantu abanaakwambulula omusajja n'oba ojjuza spam zo munda mu ggwe tosobola kuzaala kaana tebakulimba weetaaga ewantu n'oteekayo naye munnange mu history tulina ebimera bye tulabye nga manya tulina ebisolo bye tulabye nga bikazi naye nga byekola ki byezaalamu kyoba okola okweyambula n'omusajja asobola okola ki okusooka okweyambula nazzaako emikisa n'omukazi osobola but the best would do omusajja yina weetaaga mikisa omukazi weetaaga kwejjako kisiraani emikisa gyo gikusanga cause in spirituality omukazi gwe mikisa era mu kino ekyokweyambulula mulimu ebintu bingi byonna abasawo bakiro bagamba genda nabe ku kyogero ekyogo weeyambulule nga ekifumufumu kattaddogo ebyo byonna seegi byemmanyi ebyokweyambulula ebyo byonna ebijjako nti waliwo blockage ebintu bibadde receiving nga tobitegeera oyagala clearinga kuba oli ogwe lolowooza lyolina okuba kubanga bangi kumwe abamu mwerabanga malaya kale abalala mwerabanga Spice Diana. Those are two different people. So cheweerabamu eryo kubo lirongoose obeera ekyo kyolina okuba. Kano keke mikisa nti already nzimanyi emikisa yange simikwatemu just neetaaga gikola gi-enhancinga. Abasajja abasinga si kyangu okukwata mikisa gyammwe kubanga kale bwe kibanga kinnya mwe muyingira
So osobola okuvaayo munaabo naye ate abakazi mwe kizibu so abasajja wano bona bakina ekyogo ng'oli musajja osobola okinaaba n'ogamba munnange gye ntambulira baleme kunsibirayo gye nnyamba baleme kale bennyambye baleme kumanyira buyambi bwange era neeyambululako emikago egyo gyonna abantu gye bategezaako okunteekako okuntrapinga kyekino whereas abakazi gwe kweyambulula kwejja mu ndagaano ze baakuteekamu dda kubanga jjukira gwe bakukola ki bakuteekamu omusajja yaate kamu emikisa omukazi bamuwaaki neyanza mbebaza abagoberezi baffe ku esi ku YouTube mwenna waka gwe tukola naye twajjiddwa obuzibu bw'abafere abasalaasalawo akoono ne bamuteeka ku mikutu gyabwe okubba abantu. Nze bweza nina akawunti emu. Akawunti gye nina tekkawo abagoberezi 10,000 giri 22,000. Kati akawunti yonna gy'olaba eriko waaka wange ng'eka wantu abagoberezi 5,000 oba 20,000 si yange. Essimu yange eri 0751 04 27 59 0751 04 2759 0751 04 27 59. Baguddewo peegi nyingi nga bateekako waaka gwe batemaatema okumujja ewange okumujja mu bantu be mba nkwataganye nabo. Bonna bafere. Bonna bafere. Nkozesa essimu emu era gye nkwata.